tubaniriza mu Jet another edition of Brand Properties. Bamutamolos Jordan's Kawesa straight out of Almatic Industry. Bani tukola nnyo nga tuyimiridde. Lero tugenda tutuleko. Nenga tusooka okubebaza mwebale nnyo mwebalire ddala okubeera nga muwagidde Brand Properties. Mwebale nnyo ddala. Tubasabira mikisa gyokka. Tubasabira emikisa Mukama Katonda abongere emikisa abongere ssente. Nnyo. Nga nyingi obugulu bw'eggongolo. N'obugulu bw'eggongolo bungi. Wali bubazeeko? Tosobola bubala. Tosobola bubala. Nja ku n'ekirala oba ng'enviiri. Wawe ssente zibeere ng'enviiri. Singa enviiri. Enviiri bazibala. Waliwo abalina enviiri esatu ku mutwe. Nga butono. Abo si be tugamba. Tugamba ng'omutwe gujjudde. But we love you so much. Mwabanyuma wali ddala okuwagira Brand Properties. Thank you so much. Kano olunaku olwaleero mu this edition tuli luddawa. Wano tuli Muyenga. Wano tuli Muyenga. Tulina ka condominium kano ke tubaleetedde. Bannange kayitirivu. Mugenda kalabako mu video. Naye omuntu bw'aba olina ssente. Anti kati mukimanyi abantu abalina ssente basula Muyenga, basula Kololo, basula Naggulu, basula Munyonyo, basula Lubowa Arkwright. N'entebe Bugonga. Ababede abayinamu. So kati nyumba eno condominium kati awo wenyini sokoddemu nnyonnyola ekigambo condominium. Condominium zibeera tuzimba block oba apartment ng'eriko ennyumba nga 10 oba 8 oba 5 kati buli unit ne bagiwa ekyapa. Kati ku condominium unit ye nyumba nga gyolaba ng'ennyumba nti nyumba nti kisenge n'eddiiro oba kisenge n'amadiiro oba bisenge bibiri n'eddiiro n'effumbiro ye unit naye ng'eri ku kondo ng'eri ku apartment block emu bagiyita block eri ku kizimbe kimu. Okay. So abantu abasinga ku security wise baagala nnyo ennyumba ezo. Kyova olaba nti Kololo ziba zijjudde, Naggulu zijjudde. Ne bw'ogenda e Dubai, kubanga Dubai zino ze nnyumba abantu ze bagula. Nti security, ku kya security kyo tolina kyokola ki. Accessibility eri wali ova ne bw'oba tolina mmotoka, osobola okuva mu kibuga n'ojja n'emmotoka weekuteeka otambula butambuzi ng'oyingira gate. So tewaliwo bireekaana, wali cool nnyo. Bagenda kubalaga video naye omuntu bw'aba alina ssente n'anima device nze n'agula ennyumba eno kubanga eri furnished kyekisooka. Okubeera furnished kitegeeza ki? Mulimu buli kimu, ojja nangoye zo zokka byonna ebirimu babingulizaamu. Bwe kututeesa bwe mangi kuguza nga temuliimu furniture $320,000. Temuli furniture $320,000. Mwemba nga mulimu furniture $4,000,000. Naye byakuteesa. Kuba kati wano olaba ne bw'oba toli wano eno kubanga tubadde tugipangisa ne kati oli asobola okugibuukinga naye per night basasula $5,500 oba $55 per night. So ndowooza gye mitwalo nga 20. Naye ng'ekifo ky'osuzeemu Muyenga. Muyenga bagimanyi. Tuli Muyenga wano nga ku Tank Hill. Okuva mu kibuga layisi nnyo. Era wano ndowooza buli lunaku bw'oba olina emmotoka onywawo $1,000 okugenda mu kibuga n'okudda. Kisinziira na mmotoka ki gy'olina. Naye abalina emmotoka entono bawiishi $1,000 okutwala ne gukomyawo, Lumioni $1,000 okutwala ne gukomyawo. So wano wali accessible ne security gulu kuliko elevator bw'oba toyagala kukozesa madaala. So ennyumba eno eri ku 6th floor oba ku floor ya 6. So wali wingi nnyo parking togimalawo ne bw'olina emmotoka 10 zijjaawo. Ate tetugisedde n'ezo $4,000,000 ziba za kuteesa. Bw'oba gwe toyagalamu furniture
tumujjamu gwe nitukuguza ennyumba naye kiba kirungi nnyo fani kyabo omwagadde ali business buli kimu kyonna mwekiri kati miliyoni ezo bina mbanguze for life mbanguze for life n'ekyapa kyo n'ekyapa kyange paka n'abazzukulu b'abazzukulu waliwo katugeze ettaka kuba kati eringa nga bwolaba ettaka nti nzija nengula ettaka lyange 5 ku 10 oba 10 ku 10 ne bampa ekyapa kyange naye ate waliwo nannyini ttaka ajja buli mwezi oba buli myaka 10 buvanyuma nedda ngamba ajja buli vanyuma bbanga ki tajja abo abasasula obusuulu baba bandagaano ng'oli ali ku ndagaano naye kati ne boolaba nti kabaka gwe waba obusuulu nti ye ettaka lye tagabawo kyapa kyakuwa private Maryland akuwa liizi myaka 49 ku 99 so kati oyo bw'oba nga tolina kyapa kya kabaka oba olina okuwa obusuulu kubanga obeera ku ndagaano kati n'ebettaka bwe batyo oli bw'aba alina oba nga alina ikaze 10 nga kuliko abantu mulina okugenda ne mwewandiisa landiroodi n'abamanya nti ono ye waawali ono ye waawano ono ye waawano kati omuntu obuye landiroodi ne bw'aba atunze akuba olukiiko nagamba munnange ettaka lino nalitunze era ekyapa akiina yono kati landiroodi wammwe gwe muwa obusuulu oba okwegula gwe kasita weegula nga bakusalako ku kyapa kiri nga bakuwa ekyapa kyo naye kati abantu abasinga ye bwagula endagaano tafaayo kulaba landiroodi yatuula butuuzi kasita nina endagaano yange kati ojja kutuuka ekiseera bakugambe landiroodi omumanyi landiroodi naye nagamba sikumanyi so kati wano bwengula milioni zange 4 ebeera for life ndi waddembe nange ogitunda kuba yange yo siina mulala gwe nsasula tulina mulala gwe nsasula kujjako bano abagabeji naye abo balayisi ne security kubanga basirikale waliwo 2 baba bakusasula abo balayisi alright so bano eno mujanguyire milioni 4 for life mulabyewo mugirabye temulina kyemubuuza buli kimu kyembalaze kyamu okitwaliramu so gamba n'agamba nti nze saagala mufanikyawo mugyeemu eyo price ebeera ndala nze mbagamba 320 naye bw'oba oyagala kugigula nga ne fanikya yenna buli kimu mwekiri ng'okyagalira milioni 4 view ngibalaze wali era mwe mugirabako awo ennyanja mugirabye eri kumpi ogulawo n'obulanga ofuna akawooka so we love you Brand Pro Properties ne Morris Jordan's K Media Morris Jordan's Kawesa na Masaka ate ya mama banabuddu bali Masaka mulinga basi tetulinga basi tutugeza ku basi tetutugeza ku basi ne kulino basi no boogera nnyo kulino tubalina ate mutulina mwaba busiro oliwe busiro ne singo kati mtu akabako oliwe busiro ne singo country home eri singo kati wensula my residence eri busiro kati owagira ki bonna oli bwavaako manyenda nnyo ate bwe beekwata ku faino kati awo mba mpagira singo kuba gye bakuzaala yali country home mumulabye omusajja ono kale musibe bulungi guys we just waiting for you enamba ye eri ku screen beera ng'ogikubako kyonna kyoyagala okwebuuza ku ttaka beera nga oba ku mayumba oba ku apartment consultation yabwerere osobola n'okuba ng'ofunye omuntu agenda okuguza ettaka naye nga teweekakasa oli waddembe okuba kweno enamba omwami ono naaba nga asobola okuyamba akagamba kati ekyo genda wano ne wano genda wano office ez'amataka zituuseemu zonna azimanyi connection zonna azimanyi so mumweyambise ne boba tutoze ggula ng'omwebuuzaako enamba yino thank you so much musule bulungi guys we love you tubalinze